الحمد لله رب العالمين على ما من علينا من النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى وأحسنوا العمل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد خصكم الله عز وجل بخصائص وجعل لكم مزايا، ومنحكم كثيرا من الفضائل ونوع لكم العطايا. ومن ذلك أنه تعالى لما قدر أعمالكم في هذه الدار الفانية بسنين قليلة، عوضكم عن ذلك بأوقات ثمينة ومواسم جليلة، أوقات تضاعف فيها الحسنات وتمنح الأجور، ومواسم تزداد فيها العبادة وتحل الطاعة. وسعيد أيها الأحباب منكم من بادر أيام تمر مر السحاب، واغتنم الليالي سريعة الانقضاء والذهاب. أما تندق الله سبحانه وتعالى tumwebaza owekitiibwa Allah olw'ebyengeri ebingi byatuwa, abange bw'abakkiriza abasiraamu abaddu b'ekitiibwa Allah aba umma yo Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwawula n'ebintu ebyetwawulidde bingi, n'atuwa mu byengeri ebisukkulu mu bingi, nemwe by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuteekateekera emyaka gyaffe mu bulamu buno obw'ensi obuggwaawo, mu myaka emitono egiggwaawo egitalinga gy'abakadde baffe abaatusooka. Allah yatukyusizaamu ebiseera ebirimu ebibala ebingi ebifunwamu ennyo n'ebifo eby'ebbeeyi, ng'ekifo ekyo bw'oba okituuseemu ofunamu ebirungi ntoko. Ebiseera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwakubisiza mu birungi by'omwana Adamu n'abeera ng'amuwa empeera enzijuvu. Ebifo ng'omwana Adamu bw'aba agenzeemu mu butuufu yeeyawulira n'okutendereza owekitiibwa Allah n'okubeera omugonvu omwesimu mufu abaddu b'ekitiibwa Allah. Yo yatunuulira ennaku n'aziddukira n'abeera ng'aziraba nga bw'olaba ebire bwe bitambula, n'abeera nga omwana Adamu ono atafuubana okubeera nga agabana mu biro ebiri oba ebidduka emisinde nga munnanga ayagala kufunamu, era nga atya nti ebinaaba bimulese eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuviiramu awo. Ikhwatul ahbab, baganda bange ab'ebitiibwa abaagalwa, nga tugenda mu maaso n'ebirungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan, ebirungi owekitiibwa Allah bye yayawulira mu mwezi ogwa Ramadan, nga bwe twakiraba nti nno abamanyi baayogera nnyo ku myezi gino ne batuuka okugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yali ayogera ku mwezi ogwa Ramadan yagamba nti shahru Ramadan, wabula tiyagamba nti Ramadan. Lwaki? ne baleeta iddata asbab, ensonga nnyingi nga bwe twaziraba, naye nga mu zo bagamba nti oba oliawo omwezi ogwa Ramadani, erinnya Ramadani ism min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, lisobola okuba nga linnya mmanya g'owekitiibwa Allah, olw'ensonga nti owekitiibwa Allah bwe yali alyogerako yakarrama erinnya lyalyo n'abeera nga tiyalifuula nga lyeyawulidde, wabula n'agamba nti shahru Ramadan, omwezi guno ogwa Ramadan fihi fadailun, mulimu ebintu ebirungi bingi nnyo, wa minha laylatul qadr,
mucho mwemuli ekiro ekya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr kyekiro owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi nga bwe bakinyonnyola ne bagamba nti nno owekitiibwa Allah mwateekateekerera ensonga mu kusalawo kwe, era mwasalirawo mu nsonga oba ku mulimo gwonna oba ku kintu kyonna ekigenda okutambula mu mwaka ogwo. Ekyo nno kyekiyitibwa ekiro ekya Lailatul Qadr, ekiro ekyebbeeyi, ekiro owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatutemera n'agamba nti nno inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i alfajr. Ahbab fillah, baganda bange ab'ebitiibwa, abamanyi bwe baatuula wansi batunuulira ne bagamba nti oliawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuuma ekiro kino n'akiyita Lailatul Qadr au Lailatul Qadr olw'ensonga ezimu ezaaviirako erinnya eryo okubeera nga lifuuka Lailatul Qadr, nga bo bajja n'ensonga ez'enjawulo nga bagamba nti nno gwatumibwa ekiro ekya Lailatul Qadr olw'ensonga nti nno min al-qadari wa huwa sharafu, nga kitegeeza ekitiibwa, ng'ekiro ekyo ekiro ekyekitiibwa, nga bw'osobola okugamba nti nno dhu qadri, bw'osobola okugamba nannyini kitiibwa, au dhu sharafi, oba nannyini kitiibwa. Yensonga lwaki ekitiibwa Allah yakiyita Lailatul Qadr ekiro ekyekitiibwa. Abamanyi ne bategeeza ensonga ey'okubiri ne bagamba nti annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sana. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kiro ekyo ateekateekeramu oba asalirawo ensonga oba asalawo ensonga oba qadari agereramu ensonga ezigenda okutambula mu mwaka ogwo okuddako. Fayuktab fiha ma sayajiri fi dhalika al'am, nebeera nga Allah alagira malayika ne ziwandiika biki ebigenda okutambula mu mwaka ogwo. Ikhwatul a'izza, baganda bange ab'ebitiibwa, nsaba tulongoose entegeera yaffe ku nsonga eyo. Tekitegeeza nti nno kijjawo kiri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabeera nga ategeeza nti nno yawandiika, era buli bye yawandiika byakala weebiri awo, ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yategeeza mu hadithi. N'atugamba nti nno ekkalaamu zaamala okubeera nga zikola ki, ziwandiika, era ne bwino yakala. Tekitegeeza nti nno kyawukana n'ekyo, nedda, wabula kitwetaagisa kubeera nga tugaziyawo ng'obwaffe, kubeera nga tutuuka ku ekyo biki ebigenda okutambulira mu mwaka ogwo. Wabula tekitegeeza nti nno ebigenda okutambulira mu mwaka ogwo owekitiibwa Allah yali tabimanyi era tabiteekangawo, wabula weebiri. Ensonga endala abadde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki abamanyi bagamba nti nno ekiro kino kyatuumibwa erinnya lya Lailatul Qadri olw'ensonga at-ta'zim, ay annaha lailatu dhaata qadri, nti olw'ensonga kiro tugamba kya kiti kya bbeeyi, kiro kisukkulumu. Lwaki? لهذه الخصائص التي اختصت بها olwebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byeyawula nakyo okwawukana n'ebiro ebisigadde omwana Adamu byawangaalira ku nsi kuno, au alladhi yuhyiha yasiru dhaata qadri, oba oliawo omuntu akiyimirira ekiro n'abeera ng'ekiro ekyo ekya Lailatul Qadr kimusanga ng'ayimiridde, omuntu oyo ayitibwa nannyini oba owekitiibwa, oba omuntu kwegamba dhaata azm, kwegamba nga wabbeeyi wa waggulu nnyo, omuntu ayimirira ekiro ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yava tegeeza n'atugamba ku kiro ekya Lailatul Qadr, n'agamba nti nno inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, agamba nti nno ffe twagissa, ayi al-Qur'anul Karim, ffe twassa Qur'ani ey'ekitiibwa fi Lailatul Qadr, mu kiro eky'okugera oba mu kiro ekyebagereramu oba ekiro ekyebbeeyi oba ekiro nga byonna bwe tuzze tubiraba. Qur'ani yakka okuva eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lawhil mahfuz, nejja nekka mpaka ekiro ekya Lailatul Qadr ekyo, era kwe yakkira nekka mpaka lwe yatuuka ku ki
mpaka lyatuuka ku nnyumba oba eri ku ggulu erisooka munnange eyitibwa Baitul Izza. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bw'amala okussa ekiro ekyo ba Qur'ani eyo mu kiro ekyo, munnange teri amanyi ekiro ekyo gwali mwaka ki, kyali kiseera ki, wabula ekiri maarufu ladaina owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyonna kye tuitakada nakyo ng'okkiriza nakyo nze naawe owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani fi laylatil qadri. Okuva ku ki? Okuva waggulu eri ku ki? Owekitiibwa Allah gyali mpaka Qur'ani bwe yajja neetuuka wano kuki ku sama ad-dunya. Abadde wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ategeeza n'atugamba laylatul qadri. Ekiro kino kye twogerako kyetagenda kwebuuza bingi nnyo bikikwatako nga tugenda kukiyingira munda nnyo. Allah yagamba nti nno khayrun min alfi shahri, munnange kyabbeeyi okusinga emyezi 1,000. Abamanyi baali babalabala babala emyezi 1,000 nga gye myaka 83.3 n'okugenda mu maaso, gye bayita laylatul qadri. Bwe tubadde tutandika mu bigambo byaffe tugambye nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu mukaddima gwaffe Allah subhanahu wa ta'ala lamma qaddara a'malakum, Allah bwe yatuteekateekera emyaka gyaffe fi hadhihi ddaari alfaniyati bisinina qalila. Allah mugina emyaka muwene ensiffe yatuwa emyaka mitono naye awadakum an dhalika bi awqatin thamina. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatukyusizaamu ebiseera ebifunwamu ennyo nga mu byo kyekiro ekya laylatul qadri. Allah kyagambye nti nno laylatul qadri khayrun min alfi shahri. Ekiro ekya laylatul qadri kyabbeeyi n'okusinga olya bulungi ebirungi omwanadamu byasobola okukolera mu myezi 1,000 ekiro kimu. Allahumma ballighna laylatul qadri, Allahumma waffiqna biqiyami laylatul qadri. Ay Allah tukusaba tusiku laylatul qadri, obeerenga Allah otuteeka mu abo, obeerenga otuwafaka mu abo abagenda okubeera nga bayimirira ekiro ekyokugere ekiro ekya laylatul qadri. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala assa bamalayika be mu kiro ekyo. Allah yagamba nti nno tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Allah assa bamalayika be dhu sharafi, bannannyini bitiibwa, wa dhu karami. Allah byasukkulumya abebbeeyi Allah n'abassa ku nsi eno bakka bamalayika. Allah n'agamba bamalayika abo bonna warruhu fiha. Ruhu bamufassirina ebaali bannyonnyola bajja n'endaba 2 nezisingawo naye tugenda kutwala 2 ne bagamba warruhu fiha. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajja ne aamu, yajja n'ekibuna eky'abamalayika fakhtassa Jibrailu birruhi. Owekitiibwa Allah olw'ekitiibwa kya Jibrilu kye yamuwa Allah, kye yawa Jibrilu n'abeera nga yamwawula, n'abeera nga amwongerako n'agamba warruhu fiha, ne ruhu Jibrilu ng'ali nabo. Abamanyi abandi bagamba nti nno tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Owekitiibwa Allah tiyaleeta khas ba'da al'am, nedda wabula oba teyaleeta kyeyawulidde luvannyuma lw'ekibuna eyagamba nti bagamba nti arruhu yani be bamalayika abo abakuuma zi malayika nga bwolaba fubaira abantu wetukuumibwa abantu bamalayika b'owekitiibwa Allah. Afwan, ze malayika Allah ziyatonda nga zo zikuuma bamalayika za njawulo, nti bamalayika b'owekitiibwa Allah bakka ku nsi nazo ne zijja nabo au nazo ne zijja ne malayika ez'endala. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah yasinga okumanya naye ng'ekiri aqrab ani ssawabu nga kyekisembera okubeera ekituufu ekyannamaddala waruuhu ay jibrailu alayhi afdalu salatu wassalam biidhini rabbihim tebakka okujjako olw'okusalawo kw'ekitiibwa Allah min kulli amri naye Allah agamba salaamun hiya hatta bajja batambula bamalayika b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba emirembe gibeere gye muli salaamun emirembe gibeere gye muli baddu mmwe abayimiridde okutendereza ow'ekitiibwa Allah baddu mmwe abeewaddeyo okujjukira Allah salaamun hiya hatta gibeere gye muli abaddu b'ekitiibwa Allah mmwe okutuusiza ddala munnange mambi alwesala nga malayika z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ziri mu bulamu buno obwensi ziri ku nsi kuno zejja zitambula nga zitutegeeza nga zitusabira nga munnange buli mwanadamu yandibadde alwana okubeera ng'ekiro ekyo kimusisinkana nga atuddeko ali mu kubeera ng'atendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yajja mu kitabo kya Imam Bukhari ng'owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama mu hadithi ya mama Aisha radiyallahu ta'ala anha ategeeza n'atugamba nti nno mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti munoonye ennaku 10 munoonye afwan ekiro kya laylatul qadri fil ashri al awakhir min ramadan munoonye ekiro kya laylatul qadri mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa ramadan. Wallahi abaddu w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mbasanyusa mbagamba man aisha minna anawangala muffe anawangala nabeera ng'asobodde okutuuka ku nnaku ezo ng'olwaliro bwe tusemberedde okuba tuli mu nnaku lwa 19 wallahi obashirukum mbasanyusa mbagamba nti nno yenna gwe zinaasangawo nabeera ng'ayimuseeko sayaghtanimu fiihi agenda kubeera ng'afunamu mu nnaku ezo 10. Fa ayuha al ahbab omubaka sallallahu alayhi wasallama baganda bange abalungi ab'ebitiibwa atugambye nti nno tahar laylatul qadri munonye ekiro ekya laylatul qadri mu nnaku 10 ezisembayo mwezi gwa ramadan. Waqala sallallahu alayhi wasallam omubaka sallallahu alayhi wasallama n'ategeeza mu hadithi endala man qaama laylatul qadri imaana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omuntu yenna ayimirira ekiro kya laylatul qadri imaana wa ihtisaba nga munnanga obukkiriza ngakkiriza era ng'ayina essuubi era ng'asuubira okufunamu eri owekitiibwa Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. munnanga kitegeeza ki hadithi eno bannange ikhlisu nniya tulongoose enniya zaffe eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu bye tugenda okubeera nga tukola. omwanadamu obeera ng'omanyi nti bwe nnyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah ngenda kubeera nga nfunamu owekitiibwa Allah sallallahu kyavudde atugamba nti nno omuntu yenna man qaama ayimirira ekiro ekyo omuntu yenna ayimirira ekiro ekyo ekya laylatul qadri imaana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebyo byeyakulembeza mu mazambi ge. abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi يا ماما عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديث قوي يجب مجتبه إمام الترمذي أنها قالت يا قام وجتبه صلى الله عليه وسلم أن قام بوزا يا رسول الله أبانكم بك وجتبه الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر amubuuza n'amugamba nti ya rasulallah olaba otya bwe mbanga ntegedde ekiro ekiriko ekiro kya laylatul qadri tujja kulaba biidhnihi rrahman alaamaatu laylatul qadri buki by'osobola okulaba nti mutuufu yeeno ngirabye. laylatul qadri osobola okutegeera otya nti yeeno ensanzeewo insha allahu taala owekitiibwa Allah in baqiya min al umri emyaka oba ebiseera omu buwangazi bwange bwe naaba nkyasigazzaawo naddala nga kyali mwezi gwa ramadan tujja kulaba omwanadamu asobola atya okubeera nga atuuka ku kigambo kino maama Aisha radiyallahu taala anha kyabuuza nti nno in alimtu ayi laylatul qadri
nsobola bwe mbanga ntegedde ekiro mu biro ekiro yani lailatul qadri weyitiddewo yamugamba ma aqulu fiha njogere bigambo ki ya rasulallah kala kyava mugamba quli beera ng'ogamba allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu alafwa fa'fu anna au fa'fu anni yamugamba nti beera ng'ogamba ng'osaba nnyo ekitiibwa allah mugambe innaka afuwun ay allah gw'oli musanyi karimun owekitiibwa allah omugabi owekitiibwa allah owekitiibwa tuhibbu alafwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni ay allah nkusaba obeere ng'onsonyiwa ahbabu fillah baganda bange abalungi mu ekitiibwa allah wallahi usikum bihadha ddua mbakubiriza okwekwata ennyo ku bigambo ebyo mbakubiriza nnyo okwekwata ku dduwa eyo allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu alafwa fa'fu anna mubeere nga buli omu ajogera lailan wa nahara ekiro n'emisana buli luvannyuma lw'essala munnange kijja kutuyambako abadde owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala mu bufunze obw'ekitalo twetaaga okubeera nga tutegeera kaifa nasta'iddu tusobola tutya okubeera nga tweteekateekerera li lailatul qadri ekiro ekya lailatul qadri tosobola otya okukyeteekateekera n'osobola okubeera ng'oba oliawo kikusisinkana ng'oba oliawo olimu abo abakisanzeewo oba oliawo mu abo abakifunyeemu awalan ekitusabibwamu ekimu ku byosobola okuyitamu okubeera ng'omanya nti nno ekiro kya lailatul qadri okifunyeemu awalan ekikusabibwa okubeera nga munnange istidad kwe kubeera nga antusalli alfajr okusaala essola ya fajiri eya subuhi wal ishai n'essola ya isha fi jamaa mu jamaa okubeera ng'osaala essola ezo mu jamaa essola yaki eya fajiri neya ishai owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala yotegeeza mu qur'ani n'agamba nti nno salaamun hiya hatta matla'i alfajiri owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala yategeeza n'abeera nga mu aya n'atugamba nti emirembe gibeere eri abaana adaamu abo abayimiridde mu kiro ekyo hatta matla'i alfajiri okutuusa emmambya lw'enaabeera ng'esaze ebyo byonna bitegeeza ki nti omwana adamu bw'abanga atirisiti fajiri emusanze ayimiridde isha nemusanga nga ayimiridde wallahi omwana adamu oyo abalibwa nti ali mu kiro ekya lailatul qadri ensonga ey'okubiri abadde w'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala nga kiwedde ekyo munnange qiyamu allayl beera ng'oyimirira qiyamu allayla beera ng'oyimirirako ekiro ekyo ne bw'okiyimirirako ekyenkana kitya mu butono bwakyo munnange ojja kubeera ng'ofunamu mu hadithi yajjibwa ku mama aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba nti nno ma alimtu munnange saakimanyaayo anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaama allaylata bi akmaliha agamba nti saakimanyaako nti omubaka sallallahu alayhi wasallama yayimirira ekiro kyonna n'akimalako wabula omubaka sallallahu alayhi wasallama yayimirira n'abeera ng'ayimirira n'abeera ng'ennaku ayimiridde essaawa z'ayimiridde oluvannyuma n'agenda neyeebaka mujjukira mu hadithi ennambulukufu obulungi abasajja abajja eri maama wabakkiza bamugamba nti biki omubaka sallama byakola nebeera nga byekallafako n'agamba nti nno la nze saaqumu layl ngenda kuyimirira era sigenda kutuula ekiro la omubaka sallama n'amugamba nze munnange nyimirira nange nyimirira naye ate ninneebaka bwekityo nabadde wekitiibwa allah hadithi eyevvuuna ebigambo bya maama aisha agamba nti saamanyaako omubaka sallallahu alayhi wasallam mu buwangaazi bwe yayimirira ekiro kyonna bi akmaliha nekibeera nga kyonna akiyimiridde nekibeera nga akimazeeko okuggyako ebiro byeyagendaga mu itikaafu ebyo nno tubyawula so si ebiro byeyabeera ewaka ebiro byeyabeeranga mu itikaafu n'abeeranga omubaka sallallahu alayhi wasallama ennaku 10 bwe zaatuukanga yabeeranga awa ebiro obulamu naye mu byo abadde w'ekitiibwa allah emu ku mbeera zitwagaddemu abadde w'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala kuma ala qadiri istitaatik bannange tuyimirireko ekiro okusinziira ku ekyo kye tuba tusobodde naddala oyinza okuba nga tosobodde kuyimirira ennaku zino zisigadde nga tosobodde kuyimirira bino bisigadde ennaku ezisigadde okuva omwaka tegutandise naye mu mwezi ogwa ramadaani munnange yimirirako ekiro muganda wange w'ekitiibwa aqullak nkutegeeza nga nkugamba nti tekiri nti okuyimirira lailatul qadiri oteekeddwa kugenda mu muzikiti yokka
owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nombaka sallallahu alayhi wa sallama bakhassa bayawula omuntu okubeera nga ayimirira mu muzikiti bi'itikafu ng'agenda kukola itikafu yokka nga kyekyeyawudde kyokka so si nti nno omuntu ayimiridde waka n'ayimirirako ekiro ng'ali waka n'asaalako ng'ali waka oli mu ggulufayo oba oli mu lumu y'omwosula oli mu kisulo gy'osula oli ku mulime wa mukama wo oli togenda mu gundi muffe tetugenda kufuna mu laylatul qadiri nedda abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza yimirira fi ayi makani libada yimirira mu kifo kyonna wookolera ibada obeerenga munnanga okimanya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ono Allah gwe twogerako rabbul jamii Allah ono gwe twogerako mulezi wa buli muntu yenna gyali mulezi wa buli muntu mu busobozi bwe gyali wonna osobola okufunirawo laylatul qadiri nekusisinkanawo owekitiibwa Allah yatlau ala alqulubi Allah atunuulira biri mu mitima gyaffe la yatlau ala al abdani tatunuulira mibiri gyaffe nti oli yayimuse oli yakozebwa ati wabula kiki kigendererwa kyo kyekiri mu mutima ogendereddemu kusanyusa owekitiibwa Allah kunoonya Allah kubeera nga akusiima bwe kityo ahbab fillah baganda bange abalungi mu owekitiibwa Allah abaagalwa abakkiriza ab'ebitiibwa abalina ebyenye ebitala ala buli omu mu kiti kye mwoli nkukobereza nga nange seereseeyo fakuumu tubeere nga tuyimirirako ekiro wallahi fa ahyu mubeere nga muwa obulamu ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadan ensonga endala abaddu b'ekitiibwa Allah omuntu ayagala okubeera ng'aganyirwa mu mwezi ogwa Ramadani ng'ennaku 10 zino tezinnaba kuyingira nga tonnaba kuyingira kiro kya laylatul qadiri kigwana eri omwana Adamu yenna kigwana eri omwana Adamu yenna okubeera nga ayashura annahu au anna Allah rahimun ghafuru mazima nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi wa kisa kingi eri abaana Adamu era okubeera nga weeteeka mu mbeera nti olina amazambi oyagala Allah abeere nga akusonyiwa olina obumogo oyagala Allah abeere nga abukubikkirira era olina bye weetaaga okubeera nga Allah akuyisizaawo mu ebyo weetaaga bw'onaabeera ng'okoze mu mbeera eyo omwana Adamu obeera ng'omanya nti nno annaaru haqqu omuliro gwa nnamaddala wallahi olina raghaba okubeera ng'osaba Allah okubeera nga takuyingiza muliro okubeera ng'omanya nti anna aljannata haqqu wa anta targhabu an tadkhulaha mu butuufu nti ejjana gyeri naye ng'olina muli essuubi owulira oyagala nnyo okubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala akuyingiza ejjana ye ey'emirembe ejjana ye ennungi abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'omwana Adamu wenna omwana Adamu yeteekateekera oba ayagala okusisinkana laylatul qadiri yarghabu al insanu anna Allaha yuwaffiquhu qiyaama laylatul qadiri munnange tolowooza nti nno gaba maanyi ga muntu naafe nagamba nze nayimirira laylatul qadiri era nze nsobola okuyimirako ekiro nedda wabula beera ng'olina raghaba beera ng'olina okwagala laga okwagala mu ekyo gambe nti mu butuufu laylatul qadiri eno bwetuuka ndi astaiddi ndi mwetegefu neetegese nsobola okugimirira munnange mu mbeera ezo abamanyi bangi nnyo bayimirira laylatul qadiri Imaamu Shafii rahimahullah mukyafayo ekiwanvu nnyo edduwa nnyingi nnyo naye mu dduwa ezo yasabanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ayi Allah bwe yagendanga ku sujuudu n'amugamba ayi Allah ndi munafu ayi Allah ndi mwetaavu ayi Allah oli musonyiyi nsaba onsisinkanye bino n'asaba ebintu ng'olwaira bw'osobola okubeera ku sujuudu ekyo nno nkibalambira nga nange seereseeyo butuyitirize nnyo nga tuli ku sujuudu zaffe emisana naddala okusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abayimirira laylatul qadiri ensonga endala abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala emisana gano omwana Adamu ng'oyagala okuyimirirako ekiro kya laylatul qadiri beera nga taamul ma'a Allahi taamuli masakin taamul ibad au abdi beera ng'okolagana n'owekitiibwa Allah mu nkolagana ey'omuntu omwetaavu eya misikini enkolagana ey'omuddu ng'okimanyi nti nno
omuddu oyo gwe twogerako lahu inda rabbihi haja ayina obwetaavu eri Allah we weeyise bulungi emisana gano hatta yukrimaka Allahu biqiyami laylatil qadri baina yadayhi wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusobozesa akuteeke mu abo bakarrama mu abo basukkulumya nabwo okuyimirira ekiro ekya laylatul qadri khayrun min alfi shahri bw'otegeera ekyo kyokka ojja kufuna raghaba n'okwagala kwonna okubeera ng'obeera omukkakkamu mutuufu omanya kino tekikkirizibwa tokola lwaki fa'lam ibadallah abadu wekitiibwa Allah mukimanye man athqalathu dhunuba an-nahari sa'ba alayhi an yarzuqa biqiyami aw ayurzaqa biqiyami al-layli omuntu yenna ebbanga yamala ng'ayitiriza ennyo amazambi emisana naddala ng'okola kino okola kiri yagala gaana okugenda okutuuka ekiro kijja kukubeerera kizibu okubeera nga munnange oyimirira eri owekitiibwa Allah oyimirirako ekiro okubeera ng'otendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ahbabu fillah baganda bange abalungi abaagalwa mu Allah mbakubiriza fajitahidu tunyiikire ennyo okwesonyiwa ebyo Allah byatayagala emisana Allah atugondeza okuyimirirako ekiro naye ebyo byonna nga tubisaba ddi beera ng'ogamba nnyo muganda wange ng'oli ku sujoodo naddala mu swala zino ez'emisana beera ng'ogamba nnyo Allahumma waffiqni biqiyami laylatil qadri ay Allah nkusaba obeere nga okkiriza onteeke mu abo bowaafaka babeere nga bayimirira ekiro ekya kadiri ekyo wa ahsin fiha maqami ilaik ay Allah nkusaba onnongooseze mu kiro ekyo okuyimirira kwange n'ekifo kyange gy'oli Allah ebyo byonna tusaba okitiibwa Allah ebyo byonna bituzzayo eri Allah subhanahu wa ta'ala tuli banafu Allah bannange tutegeere ekifo kyaffe eri Allah bannange tujjukire nti nno tugenda kusisinkana Allah naye ennaku ze tuyina ntono naye Allah yazitukubisizaamu atayagala kufuna mu nnaku ezo wallahi ki oli wa ddembe anta taghafal kama shikti wallahi beera nga weesirayo gwe nagamba nga bw'oyagala beera ng'ofuuka bize ku ssimu nga bw'oyagala beera ng'olekayo okusoma Qur'ani nga bw'oyagala laylatul qadri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ayyaman ma'dudat ennaku mbale oyo yenna yatandika omwezi ogwa Ramadan olwaliro nga tuyingira mu nnaku 2 agasembayo munnange okakasa nti nno ayyaman ma'dudat naye togenda zitegeera buuza ataasiibanga munnange yalwala bw'omubuuza nti ayyaman ma'dudat agamba law sumtu singa nasiiba wallahi ennaku ziweddeko shaharu omwezi 30 ayyam ennaku 3 wallahi ayyaman ma'dudat nnaku mbale ne Allah n'atuwaamu ekiro laylatul qadri wallahi ta'amulu kolagana n'owekitiibwa Allah ma'a Allahi ta'amula masakin ta'amula ibada aw abdi kolagane Allah mu nkolagana ey'obuddu omusabe Allah abeere ng'atutuusa mu kiro ekyo buli omu kyensaba Allah abeere ng'atutuusa mu laylatul qadri tujja kulaba alaamaatu laylatul qadri biki ebitusobola okulabirako laylatul qadri ng'ebaddewo saba Allah abeere ng'atuteeka mu baddu bayagala saba Allah teke mbadde abayimira ekiro kya laylatul qadri saba Allah abeerenga atuwa obulungi atulongooseza ebifo byaffe gyali ya rabbi mu kuyimirira ekiro kya laylatul qadri nsaba okitiibwa Allah buli omu amuwa obusobozi abali ku bitanda abali ku mirimu abali buli omu waali buli omu mu bunyigo ne mu bwangu bwalimu Allah tusaba obeere ng'otuwa obusobozi tubeere nga tuyimirako ekiro kya laylatul qadri tubeere nga tuganyirwa mu myaka egyo oba mu myaka 83 ayi Allah tukusaba otufuula abaddu abalungi ayi Allah tukusaba n'ebyenna ebyasobako ya Allah tukusaba Allah obeerenga bakadde baffe bonna abaatukulembera mu bulamu buno obwensi mu basiraamu okuviira ddala mbasooka obeerenga obasomya ebyabasibako obeerenga mu biro ebya laylatul qadri oteekamu abo ababasabira mu abo ababajjukira mu abo ababaagala mu abo abamanyi ekifo kyabwe Allah gy'oli ayi Allah tukusaba nga tugamba Allah tuli banafu Allah gwe w'amaanyi tuli baafu Allah gwe mugagga ayi Allah tuli abeetaavu Allah gwate buli kimu okirina ayi Allah tulemererwa ayi Allah tulina kikulemererwa ayi Allah twebaka
ay Allah tewebaka ay Allah tusumagira ay Allah tusumagira ay Allah twavuwala Allah tuyavuwala ay Allah twerabira Allah tewerabira Allah tukusaba berengo tugabirira mu byonna bosinga okumanya bitusinga okwagala mbulamu buno obwensi tukusaba otugabirira okubeera omu bwa umma fe Uganda tukusaba Allah bonna bakutte bashekhe bafenga babasiba dhulman wa udwanan Allah berenga abantu abo obalungamye bateeka okutya mu mitima gyabwe baberenga bataba shekhe bafe baberenga baddambula mu buyagala ayi Allah tukusaba abantu bonna abawula mu busiramu bw'enseeno abawula mu busiramu n'abasiramu mu busiramu bw'enseeno okwetoloola ensi yonna ayi Allah oberenga otulongosiza emitima gyaffe otugatte tubeere omuntu omu Allah tubeerenga ffenna tussa ekintu kimu Allah ng'abasiramu tukusaba Allah oberenga otugabirira mu jjana ey'ebbeeyi oberenga ogituyingiza bighayri hisaabi wala adhabi ayi Allah tukusaba otugabirira abakyala abalongoofu ay Allah tukusaba otugabirira abaana abalongoofu ay Allah tukusaba obeerenga otugabirira emaali ennungi ay Allah tukusaba obeerenga otaasa abantu b'amaaso amabi ay Allah tukusaba otugondeze bakama baffe betukolera ate otugondeze naffe awo bennyini betukozesa ay Allah tukusaba obeerenga buli omu mufula mwangu eri munne ay Allah tukusaba otuwa obulamu buno obwensinga bulungi era nga tutakabaniramu kubeera nga Allah olunaku lwe tunaaba tukusisinkanye nga Allah tuli mu abo b'oyagala era nga b'osiima birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu am wa antum bi khair.